bannange mbalamusizaako nnyo nembeebaza emirimu inaana gye musinzidde mugyebale. Kaakati ensonga eri emabega okwatibwa n'okusiba ogw'omukulu Segirinya Ebipya Byongede nono wemakirire Sewanyana. Saba owulirize bulungi. Omanyi twaggwirwa ekizibu mu Uganda eky'omusajja ono atukulembera ye teyategekebwa mu byabufuzi. Amanyi kimu kuwamba, kutta, kusiba, kwonoona nga bwolaba bwayonoona ensi yaffe buli kimu kyakutteko kyonoonese. Emyaka gino gyatukulembedde ayonoonye buli kimu. Ebyenjigiriza abyonoonye, ebyobujjanjabi abyonoonye, amakubo agoonoonye, layiro yagyonoona, ERM yagyonoona, emirimu yagyonoonye, n'obwongo bw'abantu aboonoonye, ebyenjigiriza abyonoonye, abaana tebakyasoma, ziyunivasite zaali ez'ekitiibwa zonna azoonoonye. Ye mukulembeze. N'olw'ensonga eyo omusajja ono olw'okuba nti teyateekebwateekebwa mu byabufuzi ye amanyi kimu kutta, esiba na kwonoona, tamanyi maki wa politics. Era tali ready okuvuganya oba kuvuganyizibwa nga bwolaba bwakola mu kibiina kya NRM gaali nti yafula makandi olukubanga amaka yabeeramu ng'omusajja omukulu kyali mukola. Era bannayuganda mbasaba tutunule nkaliriza. Omanyi omukulu ono yagenda n'agamba nti tayagala politics wa multi-party oba tebagenda kubeera bamuvuganya mu myaka gwa 2021. Kaakati walaba abavubuka bano abasajja bano bavuddeyo kati nga Segirinya alaze nti ali ready okusavinga abantu be n'eggwanga lye. Kitegeera kati ekyo kiteeka Museveni ne banne mu kaseera akazibu beewuunya omusajja ono akyali omuto mu politics bw'ati anaawangula emitima gy'abantu ne favors zino zonna kyekinaddirira. Kitegeera kubanga mu kaseera kati azingira eddwaliro, aguza ambyulensi, ayamba abali mu buzibu. Kati bano balina akola ki? Kuteekateeka mbeera yakumuta kwegamba kutataganya birowoozo bye. Kitegeera emabega awo baategeka Kidandala n'omusango. Segirinya simanyi teyasoma terakola ki. Kati bagenza okulaba nga omusango gulimu ogutagenda kukola makulu ne bagugoba kugamba ne tukyakyaliza ne tukyacyanca Segirinya awangudde kumbe bafumba. Kitegeera kati olwagisibu kati ne wateekawo Bijambiya bagamba simanyi abantu 3 mu Masaka bavunanyizibwa ku Segirinya ne Sewanyana. Naye kyembuuza gwe munanga mpuliriza nono agamba Segirinya abantu 3 olwo bali abalala wanga abantu bali over 30 otugambyeko 3 obasibye ku bano olwo bali abalala. Nekintu kyakinjagala mbe munanga agoberera obwebuuzi ogamba otya nti Segirinya bagenze ne bata abantu e Masaka kyokka nga bwe NRM ovunaana bano tewafunayo buwanguzi. Ekitegeera kati webagobye omusango nebagamba nti kati katudde wano kwegamba engeri yakumala biseera politics awo nabasajja alidate kyova olaba agenze atta abantu abasajja abalimu ensa abalinga boogera ebyamagezi agenze abatta bonna mbwategekera mutabani we. Naye omusajja ono omusekerera ningamba nti hisitule wa Uganda agamba atya ngogyeko bakabaka simanyi eyita kabaka ekitayibeera ekyo tekiribeera ate okugjako embeera eno y'obantu okubeera n'obwongo obutalimu. Oba oyagala kulembera abantu kola bye baagala. Kituufu wawamba obukulembeze wawamba ensi yaffe. Abannayuganda tetwetaaga kubeera bakulembeze ffenna, twetaaga services eziriwa. Teeka mu malwaliro eddagala, teekawo ebyenjigiriza ebirungi, teekawo ebyentambula ebirungi, teekawo emirimu gy'abavubuka, teekawo ebintu ebyo kyolabe.
naye Museveni nkulayirira ne bw'olikola otya ogenda omanyi ekiseera kyenyi nga kituuse nibagamba bulijjo nti omwana ng'atuusiza ekiseera ky'okufuluma mu lubuto lwa nnyina ekisoboka kyonna kikolera maama we aba asobola amusindika n'amuzaala n'atasobola kumusindika n'amuzaala bamulongoosa ne bamumusalamu naye ng'alina okufuluma ekiseera nga kituuse kati ye Museveni oba okola otya era wajja kusigala abagenda kunoonyereza kati bino byonna byolimu ebyokubuzaabuza ebyokutta ebyokusiba nze ngamba oba okyalina percentage obasha gyoyagala wandibadde oteesa nogamba kale wakati bannayuganda mwagala ki etutekala twagala kumira naye nebwokola otya kubantu kimanyi bulungi wotegeka obululu oba weetegekede kutta bantu buli woteekateeka okulonda kutta bosiba bannayuganda kubatta akulowooza nti ojja kwefugira mu kutya kati wuyo otandise okusiba bana byabufuzi abakumuganya notasobola kuteeberezaamu nti gwe omusajja omukaddaawide mu politics kubanga oza otabannayuganda kuba mu gyensanvu lwaki omwana eyayingidde politics mu G20 ate akweraliikiriza nolowooza nti ojja musiba tulaba so you would think otherwise kitegeera ate njagala okubajjukizaako bannayuganda omusajja ono yali ateekateeka okutta bakaliira yasooka kubasiba kati wamala okumuta amutadde avudde mu kkomera n'agenda amputemula lwaki nti Museveni sigala nti alina gwagenda okutta mbala byabufuzi naye wirelate omanye history amoldinga future kati bwe yagambye nti Segirinya bamugyeko omusango ate ne bamukwata bino kitegeera yono omusajja so bannange amaaso tugagule nekirala abavubuka tukimanyi mulungi emirimu temuli Uganda yattu naye temukozesebwa kusuulibwa mu kategori abavubuka batera nnyo okubakozesa ebakuleeta mu kooti n'olumiriza gyotamanyi waba akusuubiza emitwalo 10 munange 10 zigenda kuyamba ki paka ddi jjukira bwe bakozesa ensobi eyo oba olese kasiku not only of your life but your entire generation kubanga omuntu ono gwoli mukulumiriza ekitali kituufu byonna byonna byagenda okuyitamu naawe ojja kubanga oli part of the problems oba the causes nga wegase ku musajja oli kattira so mu mbeera yonna nga bakozesa bakusuubiza ki bakusuubiza kyo olina okubeera omugendereza of what comes out of your decisions. Spike News Uganda, subscribe, share, like, comment. Tewabule naye ng'ensi yaffe Uganda ensi yaffe tulina kugirwanira wamu tetulina kugamba nti gundi alina otununula nina ekintu kyenbeera ngamba abannayuganda tulina embeera gye tugambamu tugende ku Twitter simanyi tweetinga tutweetingira ani bwe tugamba okutweetingira really ye talina bibye byakolako ensi bweba yaffe ffe bennyini ffe abalina okwekunga ebyokulonda byaggwa omusajja yatobba akalulu tusobola okuddamu andi will organize will strategize okusinga ogamba nga mbulumba Twitter kuliko solution ki tulifitinze netukola ki netuwetikalakansa netukola ki kati n'abamu batandika tuyita banyambi ati we are looking for solutions ebibuzibu bungi naye tetunaba kufuna solution eri awo ya mugundu kitegeera njogera omuntu gwe tuvuganya muyeekera ate aludde mu bintu kyovula bagenda atta abantu ab'ensa n'abatta kwegamba ono ye musajja pulezidenti akyasinza okubeera omubi ennyo mu African history oba mu Ugandan history awa obutwa atomera akuba amasasi awamba asiba atemula atuga nogamba bannange kikino Spike News Uganda nga bulijjo
tukyakomawo n'ebirala, mbeere bulungi.